Jebali kunyabo. Obulamu bugamba ki? Olunaku lwa leero tukusanze ono ku United Superstars Association. Yes. Nange nenkubuuza nsanze mu kifo kikyamu. Si kifo kikyamu naye lwaki kaseera kano? Kubanga nze star ate baba beetaaga ba star. I'm a superstar and they called me. Ne bangamba we need you, so I had to make you. Oyo mugambe. Baba. Kiri kitya taata? Obulamu bugamba ki? Nabukwasa Yesu. Ate obubwo. Obwange bwe butyo naye nga neera Yesu mwali nnyo. Weewaawo. Olunaku lwayo tukusanze wano. Mmesebo. Ku Angel Castle. Esebo. Ki ekikulese? Wawaddewo meeting yaba superstar. Esebo. Yaba United Superstars Association. Gye mbadde nzizeemu. Yeah. Ani akuyita okwegatta ku Superstars? Association empita yokka. Nga temuli muntu amusendi jangu twegatteko empita yokka. Okay. Ekibiina kino kibadde bamemba baffe John Black, B2C, Coco Finger, beegasse naffe era eddoboozi lyaffe ligenda kubanga liwulirwa wamu nga bwe twegasse. Yes, agamba ati ajje kumireko enkola ya video iMac icon processor Rupi King of Analysis okuva ku Star TV ne Metro FM. Njagala okubaza okubanga okona kana ko subscribing tugere kubanga tukivuga. Yes, embera ya Kampala Uganda. Yes, yengede okubanga etavuka yengede okubanga binyuma yengede okubanga binyuma. Sekibina ekibalo okuba nti Dr. Jose Kamili nemega ko mwezi kumbi katugenda kwera mulamba nga tadawe kibina kimanjira nga United Superstars Association. Yes, ekirimba Superstars abenje. So ekibina kyongede okubanga kikula kyongede okubanga kya muzinzi. Church kiretedde okubanga kya muzinzi legendary amanyikidwa nga Moses Matov Papamo yegase ku kibiina mukwegatta ku kibiina bintu bingi bigenda okubanga bisajjuka. Then Mary Butter MBM Music CEO bayimbi nga ba B2C Soldiers Coco Finger Clever J bongedde okubanga bigatta ku kibiina kino. So mu mbeera eno njagala okujjukiza ndi omuyimbi oyagala kukolera audio video ne promotion ku TV ne radio ez'enjawulo weekwate nnyo aba RP Music Promotion CEO RP Promotion munoonyeko ku 784 ye namba y'essimu gy'olabira ddala ku screen okuba ntukola audio video ne promotion ku TV ne radio ezenjawulo. Muyimbi ngwe natandika oyagala kutandika kuyimba oyagala kutandika kuyimba oyagala kuyimba oba wayimba dda ebintu bikyaganye tunonje ko mpolampola nga ne talent mweri mpolampola. So mu mbeera eno anjagala kujjukira gwe bayita Sheikh America Koma musajja omusomi weddwe okuva Nansana Naluvule. Yes, munonjeko kintu kibenga kyambuka ku notu 775 oli Bulayi oli Kampala ebintu bikutabuseeko ajja kusomeredwa embire bengeterera. Yes, ku namba y'essimu. So mu mbeera eno onokulwaliro ku kibiina wali eri ku Kasoma Angel Motel bichebu sabala tongedde okubanga tufuna crew oba abantu abengedde okubanga bigatta ku kibiina kino ekya United Superstars Association bano okuba nti omuzinzi katwe embiranyi eri wali wuma nedden ne kino kirabika nga kirese abantu ab'enjawulo. So mu mbeera eno John Black yegase ku kibiina, B2C begase ku kibiina, Mary Butter yegase ku kibiina, Clever J yegase ku kibiina, Coco Finger bongedde okubanga bigatta ku kibiina. So mu mbeera eno tufunye endowooza z'enjawulo lwaki bano bigase ku kibiina kino. Neera tutandise ne Mary Butter natunyonyola lwaki egaze kuzimu then tugenda kufuna ne Masaawo tufune mwana mulezi Clever J ne Palaso ayengedde okubanga awensonga lwaki abantu bakonye ku Bebeku lwaki Bebeku lutalina kubanga yigatta ku kibiina ne Bobby Wine bino byazeemu era kasooke ne Mary Butter tukomewo. Butter jebali kunyabo. Obulamu bugamba ki? Olunaku lwa leero tukusanze ono ku United Superstars Association. Yes. Nange nenkubuuza nsanze mu kifo kikyamu. Si kifo kikyamu naye lwaki kaseera kano? Kubanga nze star ate baba beetaaga ba star. I'm a superstar and they called me. Ne bangamba we need you, so I had to make it. Tokyegaseeko leeti era nsonga kizo abantu lwaki okyegaseeko saawa kino? Ensonga eri emu nkyegaseeko kubanga ndi superstar n'abantu bakimanyi ate nga kyaba superstar. Kati mba sisobola kubeera wabweru w'aba superstar nga ate ndi superstar. Yes. Ebiruubirira by'ekibiina kino Mary Butter kukitunuulira nga tonakyegattako biri bitya oba muluubirira ki? Ekiruubirirwa bwe bakiyita ekiruubirirwa ekisooka obumu abayimbi tulina okubeera bumu kitegeera kyekiruubirirwa ekisooka mu byonna byonna kulaba nti abayimbi tukwatagana tufunya tutya mu music waffe nti tubadde tubulamu okukwatagana ng'abayimbi. So mpulira bulungi bwe kibaawo ate nga kirimu abantu betukuze tulaba nze ne musomero na mayiminga nyimbanga za Chameleons bani naye bwe mbanga ndi nabo right now kitegeeza kiina gye kinyongera. Mu mbeera eno oli ekibiina waliwo wuma oli memba wa wuma Uganda Music Association. Sijja kulimba kino kyensoose. So kino kyekibiina ky'osoose okuyingiramu kulinaku
Wuma lwaki tewagiyingira kuba abayimbi mbaddeho nga bademandinga right zammwe n'ebisigadde copyright ne music wamu kuba nti mufuna mu ndongo yammwe. Okubeera ow'amazima naawe saayingira Wuma not because nti oba any reason but saagiyingira kubanga saafuna nkubira nti tukwetaaga wano. Ate nze ndi muntu ayagala ennyo ekintu kye ngenda okukola okuba nti kinneetaagisa like nga nange kinneetaagwamu. So saafuna opportunity nti oba nafuna omuntu yenna yankubira nti oba jangu wano, that's why. Naye kino bankubira essimu ne banga Mary tukwetaaga ensonga bweti ne bweti. That's why ndi muno siri muno. Okay. So ba superstars bano nga batunoyige gye muweza abangi ogenza okuyingira ng'obufuzi babulonda dda tewandekwanyizayo kifo kya top management ekyo oba management ya United Superstars Association. Nze ndi mukazi abeera bize nnyo, seetaaga nnyo bukulu, neetaaga kulaba nga tugenda mu maaso. Bw'okiŋŋambye sibadde sikirowoozezza naye abakulembeze baffe barespectinga era mbesiga nti basobola otwongerayo. Sina tabu nakyo kuba saanonye bukulu wano. Okay, muno kudawuni muno mu bukulembeze yongera otwongera ennaku ki ekipi okuva eri MBM CEO gwe tulinayo naku lwaleero neribata twawulidde watandise okuzanya firimu n'ebisigadde n'omuzanyo ebintu bingi tulina firimu yaffe ejja bagiyita Beyond. Tuli mu shoot, nze lockdown yonna mbadde mu shoot. Ndi mu shoot ya movie yange eyo bingi like tulima tukola ki tuyimba endongoweeri kayimba akapya nakafulumiza oyokeza Larissa ogutemulabona muyaye Larissa ogutemulabona muyaye bantu bakagadde so kikola bulungi. Kemisera aleeta oluyimba olupya baluyita I mean it. Kenimo ali mukola ku luyimba lwayita maze ebbanga ddene mu quarantine okugamba music wali abaana bange bagenda kuta nange ngenda kuta. Kolabo ki ezijja nga tuggyeko ez'abantu ba MBM? Nina Kokonyo bayira video gye tugenda n'osooka okuta Kokonyo gye nayimba ne Jamaica Richa. Nina oluyimba lwe nakoze ne Wizo Manizo tugenda kuta video very soon. Nina oluyimba lwe nakola ne Khalifa Aganaga. Nina oluyimba ne Kathy Kusaasira. You know, music mungi nina nezange ng'omuntu nyingi. Okay, tukuyanziza okuba nti nga twagaliza emikisa mirere mu kibiina kino ekipya kya United Superstars Association. Inshallah. Owayo muganda baba kiri kitya taata? Obulamu bugamba ki? Nabukwasa Yesu ate obubwo obwange bwe butyo naye nga neera Yesu mwali nnyo weewaawo. Olunaku lwayo tukusanze wano Esebo ku Angel Castle. Esebo Ki ekikulese? wabaddewo meeting yaba superstar Esebo yaba United Superstars Association gye mbadde nzeemu. Ani akuyita okwegatta ku Superstars? Association empita yokka nga temuli muntu amusendi jangu twegatteko empita yokka. Ekibiina kino kibaddewo ebbanga lwaki kati? Ndowooza ke kaseera buli omu atunule mu ke kaseera k'okwa report. Tubadde ebbanga ddene nga tukola twatandise okuba nga tulina gye tutunda music tulina okusala empeenda naye nga tuli bumu ne gavumenti ekibadde ng'esaba kati twagala tukiteeke mu nkola ku speed ey'ekitalo tubeere recognized eri gavumenti. Nga toneegata ku kibiina kino wategedde ebiruubirirwa byakyo? Ebimu ku byo bwe bumu ebimu ku byo bwe bumu n'okuteeka ebizibu byaffe bibadde biremesa music waffe mu Uganda olwaleero kubanga omuntu aba bulungi akubye ennyimba ze nti oli obadde kuba tukabira copyright naye nga tetumaze kwegatta. Tulina associations nnyingi ebibiina bingi buli omu kyawulire n'agenda twagala tube n'ekibiina ekisobola okuba n'eddoboozi lya byonna eddoboozi lya byonna nga kisobola okuyita nomuga association amwe erimu waliwo obuzibu bwe mwetaaga okuyambibwamu naye nga mutuukiridde Superstars Association ebire nga ebayambako naffe tutuusayo eddoboozi eri naye wano tetusobola kuwulirwa nga tuli bumu. Biki by'osuubira mu kibiina kino? Obumu mbwagala nnyo era nze nga mbukola sekinnoomu nga njagala okugatta n'abantu abantu beere bumu naye nkisanze nga gwe mulamu omukulu ogw'obumu mu association eno. Ogalaga ekibiina kino kiri nnyo ku kasente ka sale. Temutunira nnyo kasente ako naye mutunulire n'embeera gye tubaddemu nti tubadde tulina gye tutunda music nga tulina osala entoto nga tuli bumu. Akasente musoke muliko katunuulira kwaffe twali twaggalwaddwa emyaka 2 mu mwaka ogwedde guna tetwatunuulirwa omwaka guno oguzzeeko tubadde tetutunuulirwa owulidde kalina era n'oli bwava n'agamba bavuddeyo kati tukabira kasente mumanye nti twagumadde emyaka 2 tubadde mu bisiibo
kalina bigeza kugawayi mutumanyiza abanyumiranga ya so nga tusibula ekibiina kino kize waliwo ebirala wuma ogimanyi njiwulira wali baddeko memba waliwo wuma eyokubiri ali gimbadde ngenzemu okwewandiisa waliwo wuma eyokubiri baddemu mwami baddemu ani Sempija ya naye eyasindi togimanyi mbadde sinaba kugimanya tolina memba okay nga tusibulwako obusembe okubeerikire nze obaka bange obusembe bana bakyali bange baleyo mba misinga mwana musembeze Yesu Kristo alambulule ebisigadde sina kinyinza bagama kisinga ekyo kale tukyanza wewa